Ndowooza Bamuganiira Bruno era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe leero. Kiri kityawo obugagga bukuwunyako buwunya kati ssaawa zino. Obugagga nga bubeera bunkunyangako lwakuba nze ndi gye bayita ba underground bagagga local. Nsobola okubuzaabuza nti zeziriyo kumbe weeziri. Awo wentambuliza oluseke lwange. Bruno oli mugumu ku ssente. Ndi mugumu era siva ku ssente zange. Olaba n'omukazi tasobola zirabako. Kugyako abaana bange bo bazirya ne maama wange alya ssente zange okufuufi. Ezo zazirya. Katwogere ku kyabaddewo ku social media olunaku olw'ejjo wavudde n'oteekayo akatambi ng'olaga nti ssaawa yonna yonna ogenda kuba nga bakuwa omusimbi oguyitiridde. Omusimbi no actually si kye kyasinga okunsanyusa nnyo. Nasanyuse because nafunye freedom. Mbaddeko nga abantu bantaddeko embeera ku music wange kumala emyaka nga 3. Naye nafunye freedom ng'omuntu ateeka time mu music we. Nze bamaze ebbanga bastrikinga music wange nga kintu kino kikaabira ku social media nga bampisa bubi nga sifuna mu royalties zange. But finally justice was served yesterday. Omulamuzi yasaze omusango in my favor n'agamba nti music wange black market yemuveeko gye bayita permanent injunction kozi nensasula ne damages 130 million. Katsoke tuddeyo gye byatandikira ojja otya okubanga ssaawa zino eno omusango ogenda mu kooti ng'olina embiranye ne black market. Nsayininga ne black market mu 2020 olugayi yantwalayo nensisinkana oyo mwami Cedric n'oyo pastor Shadrack Kiseme yeyita pastor naye nga si pastor oba pastor simanyi kubanga ebintu bye yankola si bya kipasita. Ebintu bye yankola bya kimafiya si bya kipasita. Omuntu oyinza obanga oyita musajja wa Katonda naye ng'ebintu by'okoze munno si bya musajja wa Katonda bikigenda. So nagenda nensayininga 1 year deal with them nga balina okunkolera ennyimba 16 ne video 16. ng'olwo contract eyo yali yabbanga ki? 1 year. 16 songs, 16 audio, 16 videos. That's an album. Nina 70% royalties ku nnyimba zange. So oluyimba olwasooka okukolebwa lwali omuwala ne tulukola omuwala twalukola ne luhiitinga. However kyekisinga okunyizako oluyimba, I pushed that song with my own money. And also with the help of TikTokers. Black market was not focused on that song. They did not pay attention to the song. Tebalufaako oluyimba. Nze yatoba n'oluyimba olwo era ne ba TikToker banjuli. Black market was not even posting that song anywhere. They weren't even posting the song anywhere. Baali ku Andere because when we released Omuwala, they released the Andere after 2 days. So baali ku Andere ng'oluyimba tebalufaako. Nintoba n'oluyimba ne luvaamu kye luvuddemu ne lukola ssente online because lwalina video challenges nyingi lwatunda ku Spotify streams, iTunes countdown ne luyingira ku buli streaming platform. Oluyimba lwali lukola bulungi. Ne twekanga ng'oluyimba lukoze close to $20,000. And then bano abantu ze sente nga mmeka eza Uganda? 7 something million. Yeah. So bano bagayi ne bampa emitwalo 2 egye Uganda ze bansindikira. Awo we nanyiigira because nagamba, if I'm entitled to 70% of the royalties, why are you sending me 20,000? Ngate input mu luyimba olwo naliwo. Oluyimba input yaabwe terwasusa miliyoni 4. Obala akakadde ka producer n'obala ne miliyoni 3 videos eyashootinga kubanga ogayi yashootinga video Blood wange omita Benson. Era naye asobola obbabuli amazima. Bamuwa miliyoni bazaali 3 ku 4 ashootinge video 2. So kigeza tebaaweza na miliyoni 5 mu input ya luyimba. Kitegeera. So kubanga luyimba nga temwateekamu input ya miliyoni 5 sukka 10 ne mufuna 7 ate munnammwe ne mumuweerako ekibiri ekinyaanya. It's not fair at all. So I spoke about it. N'ennyimba ze bali bansuubiza 16 okukola baali tebazituukiriza. Mwali mukozeko mmeka? 2. Tonta n'Omuwala. So reason why nkinjogera Omuwala era still Tonta they didn't push the song. Balondekera. Twakola bukozi video and they didn't push the song. So nzija ntya okuyomba is I spoke about it ne mbagamba I'm not happy with the production of the songs ze munkolera. Then siri happy nti mwangamba ennyimba 16 nankola ko 2 ate obudde buggwayo because
okubiitinga bino ebintu ebiri mu contract naye mumu abanemeso bibiitinga nintuuka ne mbagamba you know what I'm going to do a solo thing. I wrote them my manager Ivan Kasozi yabawandiikira no terminating a contract. Yes, because the contract stated that terms and conditions of contract kasita omu ku ffe tatuukiriza kirina kuba mu contract eba null and void. Tebaatuukiriza, tebansasula royalties, tebankolera nnyimba 16 ze baagamba. Omwaka nga guyisewo ninterminate nga nitandika solo career. When I started a solo career nabalekera ne ssente ze bajja mu luyimba lw'omuwala. Nali nzibalekedde nga moving on nenkola oluyimba ne naaba baluyitaaliwa. Twatekamu ssente nnyingi, a very good song. Ne balu striking nga lwakabeera ennaku 2 ku YouTube. Ng'olwo balu striking batya nti bawooninga omuyimbi oba bawooninga oluyimba nga lwo? Balu owning. They didn't put in any single coin in that song of Aliwa. Naava njulira. Twasondanga scratch to scratch ne naava kyaliwo. Bastriking oluyimba olwo nga limu ku trendinga number 9 on YouTube. Mumuli ba YouTubers mukimanyi what that means. N'addamu n'atandika striking ennyimba zange nkadde one for the road ebisaanyi biki channel yange weeweza strike stand ne bagikola ki eba permanent ban. My channel was banned permanent. Nimala omwaka ogwo gwonna nga siima nakugeza kugulawo kachana akapya nako ne bakajjawo nimpipira bwe busungu bwe buva nenkyogerako ku social media but I couldn't get help on social media. Everyone told me genda mu court and I thank God that people pushed me to go to court because I wasn't still going to get justice on social media. So along the way nesisikana bagayi babayita ab'omuziki distribution be banyamba okuza YouTube channel yange bawandikira YouTube because bayinamu abantu ku YouTube bagigamba nti bamustrikingira bwerere awo channel yange bwedda ne channel gye babaaniize teddisa maanyi geegamu yadda nnafumu but tuli mugizimba slowly by slowly eddewo we yali awo wensinkanira Eddie Kenzo nga atandise federation nimubuulira ekizibu kyange nimugamba nze Eddie nina omuguwa mu bulago tangamba kiki nimunyonyola nti bano abambi bwe bati bati bantaddeko embeera. Eddie nandaga mama Esther gwe bayita mama Masheda mama federation ne banfunira baloya ba KAA omwami Ferdinand Tumahise yabadde mu musango gwange ne boy Ivan be babadde baguwoleza omusango ogwo babadde baguwoza. Yes. Otuuka okubanga oteekamu kyenkanawa okutuuka ku buwanguzi bwonna? Simanyi sente federation ze yateekamu naye federation ne mami Esther omusango nga bagutadde millions eziwera 10 kubanga bamanyi KAA mumanyi that is not a cheap law firm because it has the best lawyers like law firm yakabi tegeeza olina oteekeramu ddala so tugutadde millions eziwera 10 sijjaga amanzi naye federation Eddie Kenzo federation yonna ne mami Esther. Esente ze bagenda okusasula million 13 bali wirigo zikusasula oba kigenda kukomawo nga court bwe yagambye nti bakuliire oba kikomaawo? And we kikomaawo, that is contempt of court. Oba ogyemedde because omulamuzi awa biragiro oba ogyemedde ebiragiro by'omulamuzi bayita contempt of court. I don't know. Siri wa temukwate ensobi guys naye okugyemera ebiragiro by'omulamuzi I don't know baloya bajja kutuyambako so naye kati ekyokwenforcinga order z'omulamuzi baloya bange bagenda kikwasaganya nga mumanyike etezikiza yegenda kuleka no stone unturned. So kati gwoba osigaza ki olina okwogera n'aba black market oba gwe tolina nakwogera nabo? Sirina. You just have to give me kujja kulunyiza olukuddamu okwogera nabo mu judgment nabe nga babagamba bampe accountability y'oluyimba lwange olw'omuwala sente ze basolooza mu music wange nnaku 3 ng'ovudde ku zino eza damage waliwo royalties zembabanja zenkugambye mitwale kati nze ngamba 2 bo balina okumbulya ze basolooza tubalansinga ebitabo tulaga so tekinnaba kuggwa. Ekyo kiwalimu ekyokuba nti baali batutte bastriking music wo YouTube bagitutte tekyakuviirawo kubanga bbanga lino lino badde tekyakola ndongo namalako time nze ng'omuntu people have been asking Bruno what exactly is wrong ebintu ebyo ebikutuukako okugwamu amaanyi lwakuba nze omuntu atamala gakkiriza nekwatakwata ku bisubi buli wamu sikkiriza kuba manyi gye nava ate saagala kuddayo ate nekyo lwalina obuvunaanyizibwa ndi muzadde so nekwatakwata ku bisubi naye nga nina engeri gyenjiyo obulamu but ebintu bikumalamu ogundi
tokyesiga ba manager because right now I manage myself. Toyina wadde akuyambako. Because ntya wogwa mu incident ngeyo y'omuntu gwe weesiga n'akuyisaawo bwebwatyo n'akutuusa ne ku sseeri okubanninga YouTube yo kitegeeza oba tokyayisiga bantu. Nze ntya abantu ekitegeera ntya abantu, but I would want to work with someone who is, if at all I got a serious manager, someone because I love music. Sicheka kambweka simukimanyi nti nkisobola. I have a good voice, you know that. So this is something Chisete Kambwete is. It's you can see that the talent is there. All I just needed was a right manager. Or if I ever get that person who manages me right. Ngaze ibisale bisinga nesanga za releasing enyimba, za uploading, za finding engeri gye bazikuba, you're doing everything by yourself. Nikatera wetaaga manager mu kaseera kano sikyo bajja kujja. Nzomanyi ndi musajja mukkiriza Katonda, the right people will come and work with me. Those who want to work with me, they will come and work with me. Yeah, but just know that I do everything by myself. I am my own manager. But that's not an excuse though. But again, it's too much work. If you're an artist, go managing, it's too much. It becomes too much. But it's because the wali chakora. Ne Victoria no yona gyolina katogenda atandika okutendongo non-stop lwansonga buli kimu kiteredde. Of course, already nina oluyimba luyinta either today or tomorrow ni Kabuyesembo. Aina concert ye muyimanyijja. Yeah, so tugenda tola oluyimba twakoze oluyimba baluyita ebigambo. Very beautiful piece, you know. Kabuye is a legend. Yampandikidde oluyimba ne tuluyimba babiri baluyita ebigambo. Lugenda luyita oluyimba lwakabi. Maasawo nina collaboration endala. Waliwo omwana yajja ku kyampanya nga upcoming muwala. Nansaba collaboration nenjumuwa because I believe in giving people chances. Omwana oyo tomanyi nkya kyanabeera, maybe ajja kujjukira nti gayo yampa collaboration. So waliwo omwana omulala twashootinga video n'oluyimba twalukola bamuyita Ritana naye oluyimba nalwo lugenda kuteebwa. So the music is coming. Ne EP ya reggae ejja EP like eriko ennyimba nga 7 ya reggae. So ngenda kuwa abafaani bange music. I'm going to give them music. Watadde post n'ogamba nti abakazi batandise okusindikira messages okumukumu obola obagala kati sandika ku booking we banalya kasente ko. Tero zamba wairizi. Siri mu TikTok omungi. Raka sente. Gamba. Yes, I want. So say as such, you know, but I understand, you know, people assume thinking sinama na sente zifunako naye muganda nga masimu genfunako n'okwagala kwenfuna muganda wange tonneerabira twakula ffenna bannange, you know, but still nze sikubika luseke kuba nze master w'oluseke. Sivaako sente zange era buli ayagala okunkuba oluseke kusaasi okamalwazi. Kati so ebikazi ogenda bikolera ki? Siyinira kyabbakolera, bajja kusigala nga bwe bali. Chance ejja okujjawo nga gwajja okunteekamu, nze sina ze nkuteekamu. Sente zange z'abaana bange. Sirina gwe nteekamu sente, tebakirowooza nako ekyo. Pozi nga gwojja kunteekamu ng'osiimye. Naye nze sirina muntu gwe nteekamu okuggyako gwe nnaaba neekwanidde nga mukazi wange mwagadde. Obw'ojja nga gwazze okunneekwanira, okitegeeza weefudde omusajja. Nja kuteeka sene mukazi gwe neekwanidde. Nkedde ne mugamba I love you, gwe njo teekamu sente. Do you feel like this 130 million is enough compensation for damages zonna z'ofuna? Damage nyingi. Let's first count ensanvu gye baali. Ogatteko zino ze twateekamu balooya obudde mu musango. Nono nga sinabakozesa ennabalooya be nasooka okukozesa ne omusango gwange ne baguwandiika bubi. Empandiika gye baguwandiika bwali gugenda kunsembya. Kyande kyano okulowooza oba baali balidde. Bawandiika bubi omusango gwange nga ngenda kusemba. Kyokka nga nabo nali nakawamalamu emiliyoni nga 5 n'obudde bw'oteekamu awo. But at least bwaba judge yasazeewo bw'atyo nze sikikaanya, it's fair and good, it's okay. Nze nga nkuta yongera okukakasa abantu oba omuyimbi ali eyo obaolyawo yandibadde ali mu situation emu gye walimu nti kisoboka nangeri ki gy'alina okuba nga akikwasaganyamu. By the way nga sinaba kwongerayo ndi mukoola abafaani ba Nina Rose. Oli kyali wange. Nina Rose si musanyufu. Ku kyaki? Abo bennyini abasajja bamukyuka. Oba wakana nti Nina Rose musanyufu. Ya kituufu. Nze kyali wange. Manyi nze
ebintu byenjogera nze kyemanyi banga limunabire nze siwaayiriza abantu. I always have a conversation. Those olaba message. Then I've tried to be silent, but these people take advantage. I don't want to make noise. Bino byama byojayo bya munno yakukkiriza obijjayo. Ladi wange talina ngeri gy'asobola kwogera naye tulina omulwanira kuba nze manyi obulumi bwayiseemu. Mujjako era bukeezi mulabe omuyimbi ng'agudde ku kkubo. Mwalaba ebyatuka ku jjami. Mumanyi ekyabaawo baani abakyankalanya jamikawo. Vidiyo gye mwasemba olaba yali ayomba ne bantu. Naye musirise. This is it. Musirise. Kati mwagala ekyatuka ku jjami kimale kutuuka ku Nina Rose. People are frustrated. Record labels are torturing artists in silence. Me, I will not let that happen to my friend. Whether she's ready to speak or not, I'm asking her fans to please the Rose bands speak on Nina Rose's behalf. Muyambe. Yalangiridde ekivulu si kya record label. I'm very sure that's her own initiative. Kitegeera. Sobola okulangira ekivulu because contracts za black market tebatukwata ebivulu tebibeeramu. Ni streaming kubeera awo wali ekinyusa ku streaming. Kati Nina makes millions of views, you know. Both Nina makes a lot of money online. Niyo nzo omusanga ekimukabya simukazi wa center za okwe kyokubiri talina control ku YouTube channel ina music yo. Tili kisinga lumanga muyimbe ekyo kimuluma. Ni at the right time ajja kuvaayo abagambe. Niye nsaba abafani be mwaba basooka okuyimirira okufuna Nina. Niyimirire ofo Nina Rose. Gulaba Nina Rose owedda n'owakati y'omu. It's because she's not happy. Mbuuza Google namole. Nina Rose wakati n'owedda y'omu. Njagala onziremu genuine gwe nga analyst y'omu. Si y'omu. Kitegeera. So there's something wrong and I've already told you. Kuba ambi yakati si y'omu. And it's not because it's music but she's not happy. Musically Nina is me. I know Nina, she's my friend. When Nina is happy, Nina will give you music that will even make you dance. But she's not happy. Tomanyi gongo releasing a music isigwa jamu sente buli kimu olinga afulumya okusanyusa abantu. Nakusigala awo gwe ng'otuna butunuzi. So bafani ba Nina Rose bands bambi demanding a justice for our artist. Bwe bintu si birungi nze mbagamba. Wako busembayo eri abayimbi mwenna ng'olina copyright issues, olina bad contracts ze mwasayininga, otidde oli eyo manager akutuddeko akutuuziza akakazito. Duka bunambiro ku federation y'abayimbi bajja kuyamba. Kenzo ali ready okubawuliriza mwenna n'okubayamba, so just run to the federation, you will get help. For the rest of my fans, I'm going to give you music, I promise. Kati yenna bintu bibadde bindistracting abivuddewo, so tulinde music is coming. Mashallah. Owaye wagambye miliyoni 13 omukazi gw'okwanye alina ziriako. Kisiizira alyako mmeka. Ennaku zino oli nnyo ku spice. Nyinza okumuwayo ekikumi. Emitwalo 10 ku miliyoni 15. Wako. Ate oba tomuwadde yazikoleredde. Zize. Kati spice onaamuteekamu oba yalina okuteekamu. Mukazi mulungi alina oteekebwamu. Naye tetunaba na kugenda ku kacaayi ke yansuubiza munsabire kabeeyo. Akyali busy naye yaŋŋambye kajja kubeerawo ssaawa yonna akacaayi ako. So mbadde nsaba aba online in-laws muforsinga relationship eyo mutaagenga omuyimbi akacaayi kaffe kabeeyo lwampaka. Naye osobola okudeetinga muyimbi muno? Kisinziira muyimbi kikaaki. Ndigwa kugwa nanti mutwaje Mike Bag. Osobola okudeetinga muyimbi muno? Kisinziira muyimbi ki. Osooka n'olaba embeera ze zikwatagana n'ezizo. Mulimu abayimbi abalina embeera ezikwatagana n'ezaana nga simulinaako buzibu asobola omudeetinga. Kati nga bwe ndaba Diana alina omutima gwa charity nange ngulina. Ayagala nnyo okukola charity, ayagala nnyo abantu, ali social, ali down to earth. Exactly nga bwe ndi. So tuyinza okukwatagana ne Diana nga tetufunyeemu buzibu.
kati Diana muwane vakuva fans okupushinga relationship kati gwayino ojibala ngaye kati buno obugambo Diana Spice Diana mkwano darling sweetheart I want you to know that you have the sweetest voice nze ngeri Spice jonyimbira ne wondeetera Mariah Carey n'omugalira ne Whitney Houston mu room yemu ne bafulumya eddoboozi era teri ayinza kwenkanga gwe Diana gwakyasingidde. You are number one, you're my number one vocalist. So I want you to think about our dinner date. Girowoozeeko ebeerewo as soon as possible. Kubanga speed ensi kwetambulira ogiraba. So mbadde njagala ekintu ekyo kituukewo tulabe ekiddako. Naye naafuna omukazi. Lwaki sifuna mukazi? Kubanga laavu ekubonyaabonya. Nze nga kisifuna mukazi. Nyizo sigina zigana kufuna mukazi. Kubanga amazima gali nti we live in a world where women are more than men. Ni mwanjo ofuna omukazi sooka okyebuuzeemu. Waliwo gwe bazadde ejjo, waliwo gwe bazaala enkya, ne leero waliwo gwe bazadde ngamba nga nyizo olema ofuna omukazi. Obukuliza nti bw'oteekawo okuba ggwe okubanga ogwa mu laavu n'omuntu bungi. N'abantu abali abakunoonya. I think love is about chemistry. Wosangira omuntu gw'ovibinga naye nga ne chemistry matchinga nga mugenda mu maaso. Spice Diana omulaba nga good wife material. She can be a good wife. Kubanga ekisooka ali nkinyonyi ekyayi omuntu alina omutima omulungi. Omuntu yenna nga alina omutima omulungi is capable of being a good wife, supportive. Ali asobola okugumira embeera yonna ekitegeera. So I think she can make a good wife. She can, yeah. Ebisaanizo by'omukazi gw'olina okuba gwe gw'oyagala alina beera atya tugeze Spice agaanye. Saagala mukazi alina social media simu. Abakazi ba social media bazibu muko mwana pressure ya social media. Kati ekiro muli muli mbulira ekiro musawa mwetegese kwebaka mami ataddeko TikTok ateze champanya. Nga dadde oli ku champanya. Kati awo mukazi wa TikTok sijja musobola n'owa Snapchat n'owaki. But there is room for adjustment. Bw'omusanga nga ayagala nnyo essimu oba nga wa smartphone nga gw'osiimye oguma n'ogenda naye ne mulabira eyo. Naye nga nze nandyagadde omukazi atali ku social media. Kekakaliza akasookera ddala. Yeah, omukazi atya Katonda is very very important. A good fearing woman is capable of anything good. Omanyi omukazi alina Katonda mu mutima. Omukazi ajja okulumirirwa nga bbaawe, omukazi ajja okuwuliriza agambe ajja gguma. Tajja kuva mu musajja we no matter what happens. Yeah. So good fearing woman, social media, down to earth, good personality. Sente zikikulu nnyo zikolebwa balamu. Neekwanira omukazi nga wange. Ekyasente nkikulembeza ku muwala gwe siyagala. Kubanga ojja nga sikwagala nga gwa neekwanidde. Kitegeeza weefudde omusajja. But if it's a woman gwe neekwanidde, I don't need her money. I will take care of her. Yeah. Nawe olowooza Bruno akazi tebaakuyitako dda. Social media yali ekwagaliza Farida nnakazi we. Kati oli wa Spice. Farida talina musajja. Makikwata bwe Farida has always been my friend. And it is evident buli kanaku mugenda muswala buswazi. She is a mother of a kid and the father of the kid is her man, who is not a camera person. He's there, he is my friend and I know him. Zene Farida tumanya amazima. Bakuba mmwe mwagala otegeera amazima. N'abatuliraanye bamanya amazima. Yes. Ali kukinga ye Farida kuba munatubuze yoke talina buzibu. Tumulaba ku Facebook ne Instagram ze ng'akola emirimu gye. Ali ku Mimi's Closet. Duuka alira Mimi's Closet obulango bwe nga waabukola n'okukuza abaana azimaamu. Yeah. Waaye mukwano gomba ayagala kuva mu music. Gloria Boji. Addewa. Ebyo byabadde bya Fool's Day tasobola oyo alimba naawe Beyonce alimba. Nga abantu basanyuse. Beyonce wa Uganda alimba. Yamaze n'abitereeza mbu yabadde abalimba. Yabadde bya Fool's Day. Gloria Bugi akyakuba paka 2030. Abantu mu comment nga basanyuse nnyo. Gloria Bugi be balejenti b'enkya. Yashegera. Abaana bagenda obeerako awo
Gosekachi. Sanje izosekachi. Nzeke ono yanza. Gloria Bugi be legend bencha. Tugendo beera kaawo abaana bano abaana bato bagambe nti twayina gundi. Gloria. Legend in the making. Yeah. She inspires your daughter. Ndisimanya Omulanga awulira music we. Andi muwala we twamulaba naye ayimba mukati tayimba mukubuyimba wa Gloria Bugi. Abaana babeera nnyo mu zigundi zino. Bana binaku zino bamanyi. Usanga bayimba pate baagala nyimba z'abali ba Bruno Mars. Naye tomanya Masa ayinza otandika okuwuliriza music we Uganda. Katonda wange.